Abalabi baffe abalungi nga bulijjo MK Master ku microphone ntuuse okubatuusako Big Boys on the Family Films ate ng'eriwamu ne Bugaudu Films Uganda. Abaami bano oba kampani eno yekukolera firimu zino zonna nga eri wa mabega wa mukulu Kinene Yusuf, director omulungi. Jukira director yakudirectingira Akasaale ate nga ye muwandiisi ate era ye producer. Kasaale ekyama firimu nga Nalumyanso, Muzirambazira, Maama Muto, ezo zonna firimu genda kataiji eziriyo zinoonyeeko ziva mu Big Boys on the Family Films ate nga zikolebwa omukulu Yusuf Kinene. Nyongera okusaba member waffe omulungi oba omulabi waffe omulungi sharinga, subscribinga, likinga ate commentinga. Lwanira nnyo mu comment section yawo kiba kikola. Kale nkagulyeko akawuwo tutandise ne mwana mulenzi Julius ono abamanyi obulungi akuzanyidde movie bungi nnyo mu kyama yakuzanyiranga lutalo. Nalumyanso ye yali omwana eyava eyava mu kyeyeeyo najja okulaba muzaayi we ne baagala kwomu nani ne baagala usigalo ye ne kitaabwe tebalwona. Naye tuliko wano mu office nga mukulu Julius agezaako okunnyonnyola mukulu Deriki ensonga bwe zitambula ku mirimu. Naye abantu bano bakola bali bombi naye emitima girwanagana. Julius ali ne Deriki omutima gwe si mirimu atamu neno mu maka ebintu byabwe tebitegerekeka. Nenewe kano bakayise katubagilo okuva omukulu Yusuf Kinene amaaso tuteeke ku lutimbe otajjula bitayidde buli kyaleeta kiba kyokya. Nannyonnyola munnamugamba weetereze nawe weetereze kijja kuggwa. Tuddako ewa mwana muwala Monica ne munne Wills bali wano bakakomawo okuva ku lutwasemba jjukira nga bagenze ku lutabaalo gye baali. Naye bannaye ekisesana ekyewuunyisa nti abantu bano mu kifo ky'ogenda oteeseza kampani nze ndaba baateeseza bulamu bwabwe bali mu ssanyu. Ono asiibula munnamugamba njagala genda nno Monica. Namugamba munnaye Wills wandibaddewo olunaku lumu kankwagalawo wano ekiro kimu male okubaako bye mmaliriza bwe mbimaliza nkole ki nkomewo twogere. Namugamba munnaye ndi musajja mufumbo nina okuddayo efamily. Namugamba kabuleŋŋana obufumbo kyogamba wagenda okuba naye nga tokimanyi nti olina kaziko kali akatawera akalinga akampinga obulamu bw'ensi. Mukulu ono ne bikimutuulamu naye nga talina kyakola anoonya ebisumuluzo omuwala yabikwese n'abinoonya mu ngatto wuyo mukamooli wuyo wansi w'ekitanda nga wa ebisumuluzo tabirabako. Namugamba bw'obanga ebisumuluzo byabuze nkusaba otulokkalire ngende ntundaba ekiddako naye nga nina okusanga wano. Namugamba Monica abeera serious. Namugamba munaye nze ekisumuluzo lange bwemba sikiraba nawe yabadde nakyo tokiraba kati ani akirina. Namugamba kale mu nnyumba tubadde mu bwa babiri. Namugamba ate bwe ngenda bwe nti nenkomawo nenkinoonya nenkirabo ompaaki nti moni ngenda kukuwa ekirabo semalaba ogenda kukupa ekirabo nti ye kale kangende nkinoonye kamala okugenda okumaliriza bino nkomewo nkinoonye. Tulaba Monica nga yeetegekera olugendo n'agenda gyeyo akasawo. Namugamba Will nsaba okume bulungi awaka nkomawo mu budde. Naye bannanga omukwano ogulaba edduka. Lengera mwana mulenzi Wire embeera gye yeeyisaamu ng'ali ne Monica kyokka ate wadde ewaka bambi kakazi katuka Emily takawa laavu gyawo no tagikawa era abeera mukomandinga kusajja laata kubogola nga musajja kugamba mbamu obulamu bw'otunuuliranga ddala abasajja mmwe mwandiwadde bakazi bammwe abeewaka ebitiibwa ne mutagenda na bano bamalaaya ba ku kkubo. Bano abantu nsaza ku kkubo nsaza luguudo leero mulina enkya taliiwo ye aba atambula ayita mu buyisi yeenoonyeza bibye. Katunuulira omwala ono Monica byali mu kubalira Wire kyokka nga Wire abadde musajja alina amaka ge atebenkedde nga talina mutawaana. Tuddako eno waka ewali mukyala wattu Emily ali mu kulongoosa waka alinda mwami we wakati mu bitiibwa mu ssanyu talina mutawaana gwonna mukazi wattu. Wabula ekintu kiri kimu nti awaka waali ali ku maggwa alina mulamu we tamwagala nazaala amucunya mbu tazaala. Banaye okuzaala kwakukaka
ye Katonda bw'aba tannasalawo obe n'ezzadde gwe olina okundagira nzaale by'amaanyi aswatwali mu kulongoosa waka mpola mpola yagumira embeera eyo yonna ey'omucunya ey'omuyiira amazzi agiyiseemu nazaala amuwa ne kumpi naye ng'omukyala eyajja fumba ebyo tabitunuulira ye akola kimu maama yankuza ate bambuliira bw'oba ogenza okufumba oba ogenze kukola ki kufumba tuddako eri nazaala naye ali wano atudde mu ntebe alinze muwala we olumu alina muwala we wano webaluseetula bannaye nazaala ono oba oliawo enjala enaatera omuluma nga alinze kyakulya omanyi naye tebamunyigira mu ttooke si mwangu oyo gwolaba nazaala kati ng'ali awo akyatudde ne bawala be ne bajja ne bamwegattako tubaddako wano nga batudde baluseesa ng'ali mugamba muwala we ow'olugezigezi nti gwe nonno bw'ondeetera wano omusajja atalina makulu omusajja omwavu atavuga zibima nze sijja mukkiriza nono nti maama nze ndaba nga nsobola okuleeta wano omusajja atalina ssente omusajja ateesobola kizibu nze nina okuleetera omusajja ng'akolako yapoti ng'avuga bizibima ezo zi BMW zi V8 zimotoka zaali z'ebirooto by'omusajja gw'ayagala okuba naye ng'alina emmotoka zifaanana bwe zityo yona abatunuulidde bambi ono ye mukakkamu talina mutawaana abeerawo n'abatunuulira n'abalaba mpola mpola ye tayakana kintu kyonna mpozi ntwala omukisa guno okutumira mikwano gyaffe aba Jurex property consultant ne munnaffe owa Rose Juice nti webale kusa ssente mu katubagiro tatulekeredde oyo ate ne tugenda ewa maama omukadde Miriam ateeka ssente mu dishanta yemu ku apartment bw'oba oyagala okujja e Uganda wano okweyagala gy'ogenda n'omuliza ebirowoozo wakakkamu ebisenge birungi obeera mirembe egitagambika tuvaayo tuddako ewo ono mwana muwala ali mu kulaganyina nti maama nze nanga bwondaba bwoti nze yakula n'enjawula nyinza okuleeta wano akasajja ka booda ye maama nyinza okuleeta wano akasajja buno obumpala enywera kiwato simanya bunnakunkunyedda bali wano omanyi buli omu aba n'ekirooto kye naye ekikulu ekirooto ky'olina okitadde mu nkola nga kisobola okutwalira ebbanga n'akaseera ng'ekirooto tonnakola ki tonnakigumiza kituuzaawo mu nkola naye nga bw'oli era okola era oloota era oyagala nyongera okusaba bakasitoma baffe abalungi abalabi nti bannaye musubscribinge wali ku Bugawood TV mulayikinge mukomentinge ate buli lunaku essaawa 2:30 akazannyo kaffe kana akatubagiro kaba katandise kakoma essaawa 3 bakatandika 2:30 mwebale kulaba mwebale kwagala bannaye emirimu gyaffe ate mwebale kutubeereramu singa simu singa tetwandibaddewo nyongera okwebaza management ya MKTV Media nti yebale kutukolera yebale kutuwa mpewo eno okulaba nti abatubagizi naffe tusobola okukola ki okutubagira muntu bagire yatubagira abatubagizi ne batubagira tuli wano mwana muwala alaganyina amugamba nze nakula maama ate wankuza kati kkiriza nti ngenda kukuleetera wano omusajja oli ali class above si bano aba nakunkunyedda ampale weta kiwato tuddako ewoono mwana muwala naye ali maziga omusajja akuba ono n'alekawo katono ali mu wa munne agenzeeko ewa munne jjukira ye Pola ate ye yafuga ewaka kati katono basabula musabule buli kadde ambuuza Pola okikola otya bannaye nkoze buli kimu naye omusajja aganye okukkiriza omusajja bw'ava eri ng'akuba bw'ava mu gy'avudde n'akusanga nga yakulagidde ekyokukola tonnakimaliriza ziba ngumi ayagala nga oba nkugamba ayagala ki kuba buli kimu nkikola naye omusajja nenye Pola n'amugamba naye nammwe abasajja mubawanye eddembe nze nga nkuba ntya nga bukyenkya nga Derikya ayasamya akamwake nti angalamire nteekeko kibooko nze Pola waabwe nze ekyo tekisoboka n'okuzira kitte waffe n'okuzira kizira tekisobokerako ddala era bw'oba ng'ozze nga bw'osabye okujja okusulako wano osobola okusulawo naye olunaku lumu munnaye nze Deriki bw'ajja oba Deriki tanzikiriza kubeera n'abantu waka wano
tanzikiriza kubeera n'abantu kankufunire wano ekikwewo ebikkeko omuliraawo nyongera okubaaniza baganda bange no bawagaliza olunaku olulungi.